Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Nyaka kaimba dozo nyimidwa bulungi nnyo nagama program endege yatolika saa 10 mpaka 12 twali ansinga kulege sale no mutima nakamu bwekati nenga muni mutiya lero makubiyako bato nze nsinga mube kubako bato gwate nakuyitiriza nengo osibyo tyo wadaje kumiddeko nakazi mumulabya amazina gaga somba naleta nanyenya mu studio no mbuna abagenyi nagumanyirwa kinalesa abagenyi bano kwe kati ngoliyeyo ngogamba njagala utandike nabo bakubuuzeko tuteme dansi bakugamba abagenyi bano baviriddewa kike bakola okyegera bulungi nnyo era bwe baba kikola kiba kifunamu ye bannange kinyuma kitya gwe nze nja kujjamu omutima okwatire mu ngalo alla saba ogamba ki soko kaliyeko so jewa yoko nyabo nze ndi nyabo golabye nyambadde mpayo mukyalo ogamba ki ndi fine nnyo saba oli biki oli bulungi saba oli biki ono nga ayambadde kanzu na kooti simanya makooti banaye nze mugamba mutya mwe namanya gafesewo manya gange nze zimbero natagawa zimbe zimbe yabayeddira ki zimbe mba mulangira oba mulangira kati mpoza balangira kibalina ebibaddira nyabo wagwa mama amanya gafe amanya gange bampita birungi zofa nga tuviridde mu Fire Tree Hollywood tuli bazanyi ba film kyakabi amanya gafe manya gange mpitiwa Sekabi wa Kevin Sekabira ngoyogera nga atalidde kyamisana oba mukazi yakubwadde wa kamera akatini mwami amanya gafe bamta kivumbiddewo Gracia kivumbiddewo ozanya kinawe gotoyina byonsinga soko mbulire filimu bagita baki filimu eri mu dire sawa zino eyo kyali coming soon bagita Najemba kati Najemba ozanya mugani eri mufumbiro Najemba ozanya mugani nzo mu kumikwano gy'omusajja era agenda okuwasa gwa mukwano kwegamba oba babayita bani bana byona byona kale nate ono azanya ngaki nze ndi ono ndaba manyi kunesimbamu gombe yakali ozanya ngaki so nkwesimbamu nsobola okusoma okuyo ozanya ngaki wali nze ndi muzanyi nzanya kyonna ekiba kiriwo kituufu ekyonna kiba kiriwo oba kulya nnyo sokuleta muyembere esaawa zino kisinza otuleeta ku ABS era tugyebaziza nnyo tukyaza esinza otuleeta twetaaga abazanyi ba actor ne ba actress twetaaga ne ba investor ekibiina kyaffe Fire Tree Industry tulinayo omukolo ku nnaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwennyini gwe tulimu soko mbulire ate gwozanya mungane nze mwogezi w'ekibiina ate ng'era ndi muzannyi omwogezi kyeki ogezi manyi ayogerera nedda omusajja abasekamwa omuwala nakamwa nina nekyengenda okutikola saba ate gwozanya ngaki nze nzanyanga omwana w'omunju kwegamba abali amawolu kawunga ye talina kyataliza abafuka ku buliri gwokyafuka ku buliri nyabo njagala ompeemu eddakiika yeddakika tewera nakwera second si yokayoka mu muzanyi wa katemba buli kimu asobola okukikola mukiwulira eno program bagiyita Ndegeya njagala oyogera ebigambo bina nga tojje nga wonogamba nti nze batali sinasajja misula ludda wa wali eri wenswana nga byonna nga kyoyogedde nkiwulidde ate nga nkitegedde mu second sweat ndawo bosobola okwogera ng'Endegeya ekikyokka tandika nze njagala bampita Zulfa ndi muzanyi wa Fire Tree Hollywood bimulemye mumiraje nze tewali asinga bagamba bimulemye kati abadda asiba mu stopiki kati nze kankulageko wamaze nga program Endegeya nenga nagamba tebera kwa ungezi nnyo saa 10 ate ngo tojivako tokakana tokola ki ogambye seconds nyabo mbadde mpiseewo ondabye nze mbasiza agwazanya buli kimu ono yakayakisoba njagala okankolera nze amanya gayo mpitwa ya Kevin muzanyi wa Fire Tree Industry movie twetaaga abazanyi ba actor ne ba actress kati ze kankakolera nawe kenyini nyini twetaaga kati ze kankakolera amanya gange bampita nti nze nasajja Harris nasajja naye ngagamba nti twetaaga abazanyi baba filimu nenga gwe munenga gwe yeyo ngoyagala kuzanya filimu jangozanye ondabye mugamba ya filimu nenga tosobola kwogeza njogera nekikemo ngoti nema kati nawe jango
joining tuyisangibwa kulubya yigaba kubi tusangibwa ku munaku mutwala omukozi we byonna sobola bikola kati tulina buzibu awulya nnyabo n'abatuulirize ababi ba ABS soko mpe ku namba yo jensobola okubanga omuntu nkwirako webanja okuzanya namba ya simu aba nina enamba y'ekibiina enamba yaffe y'ekibiina enamba yaffe y'ekibiina eri 0752 777 799 0752 777 799 twetaaga abazanyi gwoba owulira nti nno weekakasa talanta ono omuntu mumwina njagalayo omuntu ng'alya nnyo ate nenjagalayo omuntu ng'azanya mwenzi nnyo nga mwenzi kasita kisinzira alye ennyo wendi n'okulya ennyo wendi owulira ng'obweza bukutabisa n'ogamba sirika njagala onkwalire mu sekendi seemu nkwana bambi mbadde nkusaba ekintu kimu kyokka naye okuba erigenda ku mutima gwo oyimirira onyambalidde bulungi nnyo ndaba ng'onkubye akyakabiri njagala kukutwaleko mu kifo kya out kyamaanyi okuliisa mu kibooko bakungege n'embuzi banesaba ompeeyo akakisa ntegeeza abantu nti ffe abazanyi ba Fire Tree Hollywood twajja tumazeeko era tubakakasa nti Uganda fe abagenda ogitwala mu Hollywood Fire Tree Hollywood oba fito fe abagenda otwala Uganda mu Hollywood fe abasookedde ddala tumaze emyaka 7 naye emyaka 7 tumaze emyaka 2 katufumba firimu esooka na Jemba ey'okuli bagiyita byansi about domestic violence zigenda kubanga zifuluma zigenda kuba muliro okay ndozolale bulungi nnyo kifaananyi kyenkulazeekawo ekifaananyi kyetukulazeekawo mu maaso ko mu mabega kaawo kyetukulazeeko ye firimu y'abantu abantu b'enkyaziza olwaliro kati gwe ng'olyayo ng'olina katembo ng'olina ekitone kyo naye nga wabula gy'olaga bano banoonya bazanyi mudde abawala ne mudda mu bintu by'okugenda mu bifo by'okwetunda obwetunzi okwaga ssente ez'obwerere mujje muzanya firimu ekintu kimu nze nsobola n'okuzanya nga nkusamba omugere nenkusamba omutima nengwabya omuntu yenna ng'oli eyo na gy'oli ng'owulire n'ekitone ky'okuzanya firimu olugirugule mu Fire Tree Hollywood ndowooza abagenyi bange oluvannyuma okubanga olero wakusatu nina abagenyi bangi nnyo mu kifo muno ayayayaya gwe tovaako BSTV ojja kubeerako ng'ate munnanga onyumira ng'olaba olowooza ogenda kuyiga ki olina okuyiga olina okugula obwongo bane twebasanya obwongo bwaffe jangu buzima bana abantu muzanye firimu enamba y'essimu gisomeko munyume 0752 777 799 mulungi nnyo mujjeyo twetaaga abazanyi mwategefu era ayagala buli muzanyi yenna buli azanya kuyingira kwabwereere tusasula ssente tebali kusasula musangibwa ku munaku Twins Hotel Kasubi n'olunaku olw'omukaaga lwakubiri tandika kuva ku makya saawa 3 paka saawa 7 tubeera no training awo training zaffe za bwereere tetukusaba nadde n'ekikumi ebyokulya bibeerayo byonna bannaye ndooza bagamita abagenyi engeri ennalwangi nnyo kampumulemu ate katono nja kuba nkomawo n'abagenyi abalala tovako BSTV beerako naye nga nkusaba kintu kimu mwe abagamba nti yambageze mbagamba ate nja bagamba ate ne mujja kuntegeera kati gwe munega onooli ati nga tolina ssente kugamba twala mwana asekawo malumu amusomera ku duwa genda bukimu kibenga kiterera bulungi nnyo namba esimu yo yennyini eri ku screen yo gikuweko bukimu kibenga kikutambulira bulungi nnyo ddala olina bisiraani ate bane owasirimu togeza n'olinnyayo owa kansa togeza n'otambula n'ogendayo simanyi gwe olina ebizimba mu lubuto ye tafumba ddagala nkugambye ye asoma busomiddwa ebintu ebisiraani nibanga kimu kikuterera bulungi nnyo nga bidduka atoli abikwani jigomya nga alaba olaba ayogeza akaana akataako omwaka ogumu mwezi gumu namwewoonya naye nga nkugamba mulamwa gwa leero sijja kwera sisobola butabawa mulamwa ndowooza olwolwimba mululabye bulungi nnyo ebintu bya jjaami ne bannange afe abakazi abatayagala kukola twabaaki omukyala n'omusanga ng'ayambadde bulungi nnyo anyumye naye ng'agenda mu bbala kutuula butuuzi wali bamufunira ekyokunywa bamugulira akokunywa ke 2,000 bamugulira n'amazzi
Nabeera ku simu ng'oyinza okugamba oba alinze eki nze newunya n'okwewunya nabeera okwo ku simu nanyiga whatsapp nasindika obuntuntu kwagamba n'omulaba nga talina talina tasobola kufuna budde nagera okukola abakyala ewaka muyigirize abaana okukola kubanga abaana bava buto nga tayagalyako ddala kukola kati abaana bawummudde siwani ozoozeza okuva lwe yagenda ku ssomero paka nakati okyaliko okyazooza omwana nga tamanyira kukuma sigiri kufumba beebana bajja okubeera mu bbaala oba mu bifo ebyenjawulo n'abeerako nga yenyigisanyigisa akasimu tewali kyayagala kukola tewali kimunyumira ye akikole afune ssente ezasobola okulya alye ku ntuuyo ze osegera bulungi nnyo byebyo binyiza nenyomba nepyanga n'omutwe ogunuma ne mugamba nti kakazi kabadde ki mbundeeka lwaliwo omukazi jjo yankubidde n'essimu naŋŋamba nti njogera naye ndi mukambwe nnyo ye nina okuba omukambwe mutegere kyenjogedde muwulize kyemba ate nakyo kibazimbe ekyembaganda kibe nga okinyumira ate okuzimba nga kikuzimbe okiyizeemu ki soka oyogere nti ndi mukambwe naye oyizeemu ki abakazi mwe mutuula n'abaana obudde ne mubawo obudde mwe mulina obudde bungi ku baana abana mugano babuulirira abana mugano bayigiriza emirimu bebano bosanga mbala ng'atudde awo mazima talina dde ekikumi kimugulya amazzi mpa wamaka nkube ku simu njagala amasimu kati abantu 3 bokawoka bammala yalo mukwano halo nakutte wanje nyabo nkale mukwana nawe gyebaleko osinzidde wana amanya gaffe ebweyogere gy'osinzidde lwaki abakyala temukyayagala kukola lwaki temwagala kukola wangi omulimu ogujja nze newunya n'okwewunya balina okuyiga okukola olina abaana bameka nnyabo olina abaana bameka abaana 3 bawummudde si bakiri bawummudde omwana muyigiriza okufumba omwana muyigiriza okukola ave mutongo okukola akwagala era ave mutonga tayagala sente zitali zize kubeerawo zimaleko kwegamazi awulyenga ekintu kimu awulya sente omusajja ayagala ajja muwe emitwalo nga 10 muwe emitwalo 3 gaaki gwotakoleredde yali awaka batagaagala okay mpayo omulala swezi mpayo omulala naye nga kugamba nti no programu endegeya nze najja kubayigiriza najja kubajjako yalo halo wanji mukwano nakutte dda wanji nyabo wanji baby kale mukwano nawe gyebaleka ogozi mama nkuwulira okay mpayo omulala omuye kayika yasembayo mbenga tenkita bannaye muno mukizimbe bali museka umalungera kwanga mukuleti atabawe kubirabo kufeza ddako kati kuba mango simu nze munnange owangule kyoyagala okitegera bulungi nnyo asembayo yayino halo okay nenga nkugamba nti seka omulala nasana kungabo stage genda yo munasi okubanga kulombera kudduwa buli kimu kibenga kiterera bulungi nnyo wanje mukwano halo okay ndoza kankumawo amasimu galeke wagaganye gaveeko nenga nze nkugamba nti seka omalu mukizimbe mwali mwabagala okuwangula feze eddako eneddako ye nyini nkugambye gwe kuba amasimu abawe yabagamba nti alina obbawa buli kimu tumanyoza okufunirawo emmotoka ebintu bikyali bingi emifaliso wegiri wano mingi ate kati twatikudde buli kimu weekiri okay kangende ate nkomewo tova ku BS TV beerako oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo ngabo stage nenga munnange ndozo lumba lukunyumidde bulungi nnyo ddala wayo ne yaŋŋamba bannange ate ono yafudde
ningamba luba luyimba naze kugamba nti program ntandika nayo nenga manyaga nga matufu bapta Alice nasejje nagoge munyongerako gonna sigagana gampita nenga sekawo malweradde mamu tata nyonge mirembe mfukamide tamu kitibwa kyangaja ti omuleso oti abana bagamba kya abana baawumudde ondabye senga kitange yali akyaliwo sekawo malusa bisokola nkale bambulizeeko. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abagalwa abalungi abekumide kwebye television mbagala nnyo era mbalamusizza nnyo musibye mutya kati ndaba mama gundi akubira munne yazze mama gundi akubira munne uyo kwali agula tetwamulabye tata gundi nakubira kojja gundi bananga zze kati kali wayo omwami ajagala ennyawo abakola ekyo Ssennyonga naam naye kati akola ekyo bannange mwebale kunjagala nabagamba nti okunjagala kuno kumonjagala mujja kummeza amalala bwekiri buli wempita ne munkubira obubaayo obusimanyi obujambo manya nti olundikumala mwana ekyo kiraga ki nabagamba nti omuntu omukozi w'ebikolobero bw'aba atambula emmotoka atambula enabirwamu ziri waggulu mu bbanga atambula tebamanyi bano abasamiza babayita nti mujje tubasomere edduwa nemutuukeyo nga bali mu nzikiza nze mbayita basamize sijja kimenyawo baba bakola dde ebikolobero batyo okubalaba tayinza kuyitawo mu mmotoka ne mugamba nti wuuyo seeka gundi ayiseewo we bamulabirayo bagirayo obutayimbwa naye nze okuyita ku bantu ne bakubira emizira ne bakubira bujjambo kindaga nti bannange musiima byenkola nange ne mbanyweza ne mbakakasa nti wallahi ngenda kulemera ku mulamwa hatta yaumul kiyama Allah bw'alijjulula kuba buli kimu kijja kukombesebwako okufa kati nze mmanyi nti Allah walinzijululira wendi baviirako naye nga ekitali ekyo nja kubafiirako nabakita baagala abalungi tukimanyi tuteekawo malu omusomi w'edduwa ennansana ekyo kyafuuka nga luyimba okuba okusoma edduwa luli abantu abangi babadde bakimanyi nti kusamira nafunyewo omusajja omu akulira baseeke nakasero bamuyita Sheikh Gugwa Sheikh Gugwa naam haji wangu ya balala bamanyi nga haji kubanga Makka jafuulayo kagaali wale kimanyi yafuulayo makage agenda nakola hijja nadda ne Kampala musajja wali nyamba nyikiddwa Sheikh Gugwa yankulembede nangamba nti Sheikh Umar tukwebaza era tukwagala nnyo nangamba nti oli kazzukulu kange naye omulimu gwavaayo n'okola ffenaffe bajjajjaabo gwatulemu okukola gutya okulaga abantu nti obusiraamu si kkomera abantu abasinga obungi bali bamanyi nti obusiraamu kkomera temuli kucakala temuli kuyimba temuli kunyumirwa buli lwoyingira obusiraamu owaayo ogenza osiramuke balyoke bakusaaniika otambule ng'oli mu kibugugu olyoka ligire bwoti bakusaaniika okuva ku bugere eriiso olwabyako kamunye bweka tomanyi oba oyo mweru oba muddugavu naye ekintu ekyo Sheikh Gugwa nangamba weebale kulaga abantu bonna basiraamu nti obusiraamu bulungi obusiraamu kuba na mukwano novaayo n'ogabira abantu ebintu novaayo n'osomera abantu edduwa ne bawona n'ogamba nti osomera abantu abatali basiraamu n'abasiraamu kituufu nnyo nalwanyisibwa baseeka bangi abalina kye bayita ilimu nafya okumanya okutono nga bayita basiraamu batikira enkofiira balina ebirabo ebisinga ebyange emyaka bakubisa mujange emirundi 8 naye n'akubuuza nti ojjawa bwina asomera omusiraamu atali musiraamu dduwa n'omusekerera n'omugamba nti kale gwe musomesa ate nga naye mwennyini teyali musiraamu naye oyo bwino muyina era mbakakasa nti nkyamulina amwagala ajjenja mu musanzaawe nti atali musiraamu musomereddwa amajini ngokya nga bwe nabagamba nti ku mulembe gy'abajjajjaffe edda nedda bwalinga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuloga mu kumuloga tebaamusamirira mukubira nsaasi tebaamutwala mu ddwaliro okumukuba mpiso no bamusomera dduwa eno nabbi Muhammad bamulogesa nviiri nga zino ezizoboziraba ku mutwe ne bakulayo akaviiri kamu bamusalako buviiri bamugeranga yeebase oli najja n'asala akaviiri katono n'akatwala ne bamuloga bwe bamuloga bamujjanjabisa dduwa zino zensomera abantu nabagamba nti ndi omu mu kusomera abantu edduwa sinnafunayo mulala abalala bagamba nti basomera abantu dduwa tebannafuna certificate eno embeera wano ku mukono gwange ogwa kkono
nkakasibwa omu okuva ku Uganda Supreme Council nembeera nti nsomera abantu edduwa ezo zembasomera ne Nabbi Muhammad yazisomeranga abantu bamutuuka namugamba bannange ya Nabbi yona nti tusomere ku dduwa omwana wange alwadde kino njagala kufuna kino njagala kufuna kiri nabwe kityo mbagamba nti edduwa ezo nja kusigala nga nzisoma paka nja kusomera abatali basiraamu abalokola aba 7 sidde nyina okay Seka Umaru munnange no lesi bakusatu njagala ompeereyo ku bantu ebirabo birabo ngenda bibawa osegera nyompeereyo ku bantu ebirabo kubanga obudde bugenda tuyitako nga abantu tonna bawa birabo jona wanguzaayo omu era yawangudde kyoyo yawangudde paasi yawangudde paasi awo bambi gojja gifuna nze anti olumu sibibeera nako mbeera bize yawanguddeyo omu naye kaakati njagala ompeereyo abasali babiri sinnawa ku bantu birabo nyina kyembagamba bannange kiruwa timbeebaza okujjumbira puroguramu eno n'endala nga kikankane Seka Umaru olwokutaano nembakubiriza nti puroguramu yaffe yali yasembezebwa nga yavaayo ssaawa 9 neekomawo 9 kitundu manya nejja ku ssaawa 4 n'ekitundu paka 5 ey'olwokutaano naye kati twagizizaayo yazzeeyo ku ssaawa zaffe ziri ez'olwokutaano ssaawa 9 paka 9 n'ekitundu tekyaliwo wano ku 4 n'ekitundu paka 5 yazzeeyo ku 9 paka 9 n'ekitundu kubiriza munno omugambe nti puroguramu yaffe yazzeeyo eri jjajja Ssenga bagyerabire kakati nga tugenda mu masimu nabagamba nti ekintu kino ekyokugaba njagaliza lwaki nga ebintu bino sikwejalabya ekintu kino Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo nti buli lwogaba Allah asitula emikisa gyo Allah aggula emiryango gyo egy'okufuna ku nsi ne mu ggulu kati gwe bw'ogabira abantu banno ku nsi bw'oba wali Museveni sidde kkiriza gaana ogenda kuyingira eggulu mu ddiini yo bw'oba wali mulokole muprotestant kkiriza gaana ne bw'oba wadde musiraamu oba muprotestant ogenda Katonda kyagenda kukugulira emiryango egy'okufuna kuno ku nsi ne mu ggulu nateekawo ne mbagamba nti tugenda mu Ramadhan bwe tuba tugenda mu Ramadhan ne mbagamba nti buli muntu yenna alina ekintu kye kiri eyo ogenda kireetebwa Seka Umaru for example okugeza oyinayo engoye ez'otakyayambala ogenda zireetebwa Seka Umaru tugenda zigabira waliwo abatalina waliwo engatto ekuswaza nga gwe tokyajambala olaba ojambala ogamba aye neekaddi eyo ekaddiye togisuula kasasiro gireetebwa Seka Umaru waliyo abazaagala oyina engoye ezikaddiye sofa set ezikaddiye pikipiki ezikaddiye emmotoka ezikaddiye n'empya tetuzigaana kuba okugaba kuno mwe mwesakira ffe tuyita mu busiramu ti kwenyagira mpeera mwe mwenyagira emikisa mwe mwenyagira empeera abantu abasinga bagamba nti Seka Umaru sente yazijjawo omuto ate ng'azigaba bunaku tezimuggwako mbakakasa nti neekwata aya ya Qur'ani egamba nti buli lwenkugabira bwe nkugabira 1000 Allah ampa 10,000 bwengaba akakadde Allah ajja kumpa obukadde 100 kati naawe kyenkola nze naawe kyolina okukola n'oli kyalina okukola kyembakuutira nti muleete ebintu ebyo waliwo benneebaza bambi abagaba ababireese jjukira ne bwe mbansabye nti leeta bikadde naye gwe olw'okuba olina omutima omugabi tekikugaana kugula wali sofa seti n'ongamba nti eyo omuntu atalina agitwale buli lwatula mu ntebe eyo eno Allah akuwa emikisa buli lwakwogerako ng'eno emiryango gy'okufuna giggulwawo ne mu ggulu bwe kiri emmotoka eyo gy'ogabye oba piki gy'ogabye omusajja buli lwagikwata n'anoonya riziki abasaidiyo baaba ennyumba ye ne bafuna akamere Katonda agenda kugaziiza kuno ku nsi ne mu ggulu neebaza abantu bano nga ngenda okugenda mu masimu n'akafunayo abantu bali 6 abaaleese ebintu naye ng'eyabakulembera omukyala bambi erinnya lyolabudde naliwandiise kapapula ali awo Munyarwanda ali Kasubi wano mukyala oli ayagala Seka Umaru nammeza n'amalala bannange omanyi omuntu Allah subhanahu wa ta'ala omukyala oli amwagala okusinga ajate omukyalo oli gwe ngamba nti aja kiravuye endala yange naye oli anyumirwa bunyumirwa kubeera nti ayagala okubeera ne Seka Umaru omukyalo oli akwata ssente ze yaŋŋamba Seka Umaru najjewo nnombera edduwa nina wentuuse kati ndabawo kituufu yali tamanyi kuba yajje wange ng'asula n'enjala naye kati yatandika okusonda ssente ze ez'oggula emmotoka
namuwa offer nemugamba agenda kusonda half ye sente ze mmotoka ngenda mwongererako half amanya ngenda gabasomera kuba nabadde mpandise 60 naye nzize misinde mpakuse njerabidde sente zo bezigwayo ekitundu ngenda mwongererako ekitundu agule mmotoka bambi yaleese engoyi yaleese engatto ensawo zatakyakwata ebikopo byatakyanyweramo omugugu n'abimpa mama amanya ngenda galeeta oluddako n'abingamba ebyo biwabalala waliwo omwami omulala yampadde pikipiki bajaji boxer ekuzeemu naye omuntu bw'ogimuwa asobola okunoonya n'afuna 15,000 zaalisa abantu be omulala yandeetedde sofa set n'agimpa ab'engoye bali basatu ow'entebe ali omu owa piki ali omu waliwo n'omwami mulala yandeetedde akagali kano kagamaanyi ga kifuba yaŋŋambe nalabye ng'ogaba eggaali wadde wagabye empya naye nange kankuwa enkadde ate nkakasa nti nze nagaba mpya naye gwe ng'oleesa enkadde eyo n'ongamba seekamatugaire omuntu ate allahu subhanahu wataala asobola okuwa empeera ezisinga ate ezeeyange empya mbadde nsaba otuwe ku simu ngabe ku bintu kubanze nabagamba ninawe neenkwata ku lujegere oba ku mulamwa ku gundi solezi abantu abo bateereyo ku simu bamu beekwasa nti tebaziraba abamu bagamba teziyitamu nam hello nkale mukwano gwange naye weebala okulaba Daniel Natete alhamdulillah taata amina sebo taata kuyamba kisebo agenda kuyamba kisebo okay so bimanye bannange mubuze Brian tofaayo nze mbuuza ekibuuzo kyonna ekikugwira ekikugwanidde taata seekawo ndi musomi wa dduwa ekiwandiiko ekinkakasa okusomera abantu edduwa bagiyita certificate sebo nagijjawa nti ngambye certificate gyensinziirako okusomera abantu edduwa nagijjawa no bakubuuziza bwe bati certificate emukkiriza okusoma edduwa yagijjawa oba ani yagimuwa taata bambi banange ebirabo ebyo byammwe byakuwangula mifaliso sofa seti ntete munagiwangula simanyi nebiro byemawangula bidayiningi mugenda biddamu byonna nze njabika banemoloka ngenda jigaba friji temunagiwangula ate muntu gwakusimu wanje mama nyaba amanyago gwani bannange omukyalo omu yaŋŋambye nangamba nti simu tuzikuba ziganya okuyita bannange simu ezo muzikuba bangi miliyoni ne miliyoni zitomeregana yensonga lwaki osaba kubuuza ku kibuuzo osinziddewa nalule osinzidde Natete kale bakubuuza nalule Gideon yanalula Gideon nkubuuza ekibuuzo ki kansigale ku ekyo sebo kiki certificate nagijjawa enzikiriza okusomera abantu edduwa certificate enzikiriza okusomera abantu edduwa nagijjawa ani yagimpa ani mufuti lwakuba bwe kiva nti ekibuuzo bagaba percentage oba ofunyeeko 15 oba 2 akakyala kano agambye amanya yani nalulire Bridget Juliet mbadde wakukuwa fridge naye ekibuuzo tokizeemu nga bekiri nkwadde emitwalo 5 ojja gifuna ku lwokubiri lwa wiiki ejja so singa okizeemu bulungi mbadde nkugabira fridge naye ng'olina gamba nti certificate eyo wagijja ku Uganda Muslim Supreme Council ekitebe ekikulu ekikulembera obusiraamu ekikulemberwa mufuti waffe oyo gw'oyogedde
Sheikh Ramadan mubajje mufuti wa Uganda yonna. So bana ebibuzo ebyo oba ebintu ebyo mbibaddingana mujja kubiwangula mujja kubifuna mujja kuwangula ebintu ebyo namubitwale ngamba kubutira nti nkola buli lunaku sawa 2 paka sawa 10 kakati gwalina ensonga yonna tofaayo ku kyakugamba nze ndi Museveniside ndi mulokole abagalwa abalungi mulina embeera mutuula eyo ng'olina ekizibu musumbawo akisabidde bijanye duka misindo je jango ntukirize kijja kunemerera olina ekizibu nga Levuland faza babisabidde biganya nabe bibasuseeko bagamba mbo weyiye noli okoduma mbo ogenda mbyakika bakulimba jangu nze nyakisobola olina ekizibu seekawo imaamu asabye biganye nze nkwegayiridde ekyantumya mu nsisi kugamba nti zijja kulya nnyo mmere zijja kuwasa bakyala bangi zijja kuvuga motoka za bei nedda najja kusomera mu edduwa ate nga nsinzira ku ebyo ebiganyi katugwentuukaako ombulira ekizibu kyo kisigala mu ddiini yo nja kisomera edduwa biizini rahman kijja kuba bulungi mbalinze n'enkya mbasomera edduwa kambasibule mbagambe nti olunaku lumu lwesikola lwakutaano ate mbeerawo ne pulogulaamu ezeeyo eri ku ssaawa 9 paka 9 n'ekitundu evuddewo ku 4 neddayo ku 9 paka 9 n'ekitundu sawa olwokutaano sikola ennaku endala nkola sawa 2 paka 10 salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amina okay ndoza mukitegedde bulungi nnyo munnanga bagala seka omalu ku lwokutaano ndoza akubulidde mu sawa paka 9 kitundu ojja kubanga munnange weewulirira seka omalu nenganze lwaki mba nange sibakomya wano banna obudde bwe butukutte fridge iha eyo tujja giga ku Monday tujja biga besinga ku Monday ebyo nenganze nkugamba nti mbadde alisi dani nkutumiddeko nnyo kyokola kyakabi mwene namba tumidde buli kisi anja gala mabega kamera badane Abdu ate mu control room nembera mu munange ne Swayezi be bantu bange benkoze nabo nakulwa lero ate munange kati muninde kumande kumanga olwokusatu kulwokuna sikola munene olwokutaano olwo nalwo sikola mbampu muddemu olwokutaano seka Omaru yabeerako ng'akola mante olwokuna ntambula mbitundu ebyenjawulo nengero ogaba ebintu bya seeka ndowooza namwe mujja kunindirira gyemba ndi ngangenze ngonzize batumidde nnyo mwera Deriki nkutumiddeko nnyo nawe munange maholo mbatumideko mwera oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo